Buterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda we bali kubanga otulaba oli w'amaanyi nnyo we bali kubanga ate otugoberera ky'amaanyi nnyo ky'okola naye nga ate enkya ya leero tukedde eno tuli side z'Emukono ebimu ku mbiri ezimu ate ezikwasaganya n'embeera ey'obuwangwa n'ennono nga tuli mu kiggwa kyennyini olubiri bayita tourism oba enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Kintu nno kino kiwandiise kiri registered era nga kitambulira ddala okubanga kigaziimuko okusinziira nga bwe tubirawo ebintu nga bwe bitambula wano we tutuuse nga we wali era actually ye wankaki w'olubiri olw'obuwangwa n'ennono bagiyita tourism nti bintu byanjawulo nnyo bye bakola mu ngeri emu oba endala kitegeeza nti ebyobuwangwa n'ennono era byasinga okufolowinga okumanya nga kiri organized bulungi. Waliwo ebintu ebimu tutuukidde wano ku flags bateekawo batunnyonnyoddeko nti wagendawo Uganda flag, wagendawo bendera ya Buganda, wagendawo bendera ya tourism, wagendawo bendera ya East Africa. So biri ebintu bina kitegeeza nti nno mu buli ngeri yonna kintu kiri registered bulungi kiwandiike. Tutambula tugenda mu lubiri gwe atulaba tutambula tugenda mu lubiri. Olubiri tukkiriziddwa era nga tufunye olukusa olugenderayo ddala mu ngeri emu oba endala naye nga tugezako okukulambuza bano bo enzikiriza eryetya bakkiriza mu mbeera emu oba endala. Wetutuukidde waliwo ebiwandiiko ebikakali nga wobiraba enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era nga ge mateeka agafuga olubiri luno lwe tuyingiddemu. Kitegeeza bw'otuuka wano osooka kusomako awo era bw'obanga tosomyewo waliwo abakuyambako be tuyinza okugamba nti abayambi abakola mu lubiri luno nga woobiraba bwe bityo bwe biri ebintu byewuunyisa. Gw'omu ku bayamba mu lubiri tujja mufuna tusanyusa okukulaba maama. Oli otya? Mwebale kukuuma eno gye bayita enzikiriza y'obuwangwa n'ennono lwe lubiri luno ey'olubereberye. Waliwo eno eyasooka kati waliwo ezaddaddako ezajjanga ziddako. Abazungu ne bamala ne baleeta ebyabwe. Abazungu ne bamala ne baleeta ebyabwe. Ne baleeta ebyabwe. Kati bino bye byasooka. Bye byaffe. Mubikola mutya like waliwo endabye wali tujjamu engatto. Anti munnange omuntu yenna bw'aba ayingira mu kifo ekitukuvu olina okujjamu engatto. Gwe wali oyingiddeko mu kereziya n'oyingira n'engatto oba mu muzikiti. Ebintu bino ebisinga bikwata bali baasanga ebyaffe naye ate nga nabo balina ebyabwe ate nga naffe tulina ebyaffe. Kati bo bajja nga bagamba tebayi. Mama tuli mu ngatto. Mwana wattu ndi mu kuweereza era ndi mu lubiri. Kakati gwe kiri gy'oli naye nze olw'okuba nti nno mpa bajjajjange ekitiibwa enzikiriza njiwa ekitiibwa era ntambuza akagero sobole okuweereza ekyo ekyetaagisa. Bakuyitaani gye? Bampita Namubiro. Ow'Emmamba. Ow'Emmamba. Ate ojja tulambuzaayo. Kati wano w'okolera? Wano wembeerera wenkolera wempeerereza. Ekintu kino oyinza okukitunnyonnyolamu nga tetunaba kugenda nnyo wala eri otulambuze. In fact ogenda kutulambuza kuba tetumanyi n'abalabi baffe bamanye ekintu kino ani yakitandikawo. Kino ekintu nkugambye kyava ku luberyeberye lw'abajjajjaffe abamu musoma history ne mugamba waaliwo omwami baali bamuyita Ggulu yazaala abaana be babiri. Baali bamuyita Ggulu yazaala abaana be babiri. Bwe yazaala abaana be babiri ne wabeerawo ng'omu bamuyita Nambi oyo yali mukyala nganze ate ne wabeerawo omulala mumuyita Walumbe. Twajja abo be baatuleeta mu nsi. Mama Nambi yatuleeta mu nsi oluvannyuma lw'okufumbirwa omwami gwe bayita Kintu. Ebintu ebyo producer obitegedde kubanga nga tusooka otulambuze ku lubiri maama.
okubalambuza waliwo abagenda obbalambuza naye ate nze nina kyenkola ekirala. Katusoke tulambule, njagala gwe oba otulambuza gwe kennyini, njagala otulambuze naye ate nga nkyalina byendiko. Otulambuze olina nyeyo ensonga lwaki njagala otulambuze era nze kati maama lindako kati maama gwe muno omazeyo bbanga ki? Mwana wattu mpezezaamu omwaka n'emyezi 2. Wajjanga gwolina like akola muno alina kubanga aliko misambwa, aliko mpewo, aliko oba gujja buzino jjo omuntu yenna ajja n'akola. Mwana wattu era wabeerawo ensonga ekuleese, era wabeerawo oyo jjajjaawo. Kati gwe jjajja yakuleeta? Kubanga tugobererwa obuwangwa n'ennono. Kati jjajja wange bw'aba yali aweereza mu mbiri ezo ez'abakabaka. Kakati nange mba nina okuweereza. Kakati mmwe mumanyi mbu nno bwe tutuuka wano ekintu kyonna ekiyitibwa nti lubiri muba muli mu kabaka. Ng'omuntu alina kubamu. Waliwo wendabye wali wano ku mateeka agafuga olubiri nga gagamba tewali kuyingirawo nga toli omukyala ng'ali mu mini talina kuyingirawo, bw'aba mu mpale talina kuyingirawo. Lwaki ate abali mu mpale n'abali mu mini mubagaana? Otyo azze mulwadde muyi. Kakati omuntu oyo bw'aba azze ajja ng'akimanya ekifo kikyagendamu kyaki kya buwangwa na nnono. Fe okuva oluberiberi bajjajjaffe baayambalanga ne baggumira ne batakunamira baana. Kakati buli lw'oyambala obwo obuntu oba kati ng'omukyala n'oyambala empale, omukyala yatondebwa ng'alina kwambala gomesi. Kakati omwami ayambala ki? Mpale. Ekyo kye kimu ku bintu ebitwawula okumanya nti ono mukyala ono mwami. Ekitegedde maama kankwerekereze ogenda kujja otulambuza olubiri lwonna lwonna baŋŋambye olubiri lunene nnyo naye ogenda kutulambuza nga sibeetegekedde. Tofaayo leka tumale ffe tumalirize ebyaffe tukuyite tugambe maama jangu otulambuze wano ne wano gwe. Lwaki temugambye Ssaabakabona n'abalambuza? Ssaabakabona ali bize, batugambye ali bize, ali mu meeting. Byebyo tujja kukwatagana kubanga ensonga etandika butandisi. Kale tweyanzenge omulabi waffe webali kubanga otulaba twakatuuka ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondozimu. Tuli Mukono. Mukono bayitawo batya wano? Mukono mu kirowooza. Olubiri luno lusangibwa Mukono mu kirowooza, so luyina amateeka wano wennyini. Tukusuubiza bingi nnyo bye tugenda okujja kuba tugenda kulaba ebintu by'otalabangako. Weyongera okwekumira ku mukutu Big Bro Jamalo Sida Bonchado ali ku kamera. Weyongera okubanga otufollowing, agenda osubscribing, osharing, liking. Waliwo abaagala okumanya ebintu bino mugenda kubimanya. Big up.